Ewa Museveni ate embeera si nnungi. Baganda bange mikwano gyange bukyanga amanyira bannayuganda Katonda alabika bannayuganda abangi abadde bamusaba omukulu ono amuwummuze alabika nga atandise okutuuka era ensonga etandise okuba nga etambulira ddala. Baganda bange mikwano gyange twongera bajjukiza n'okubategeeza nti President elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine Lekeri President of Uganda bino byagamba era bino byababuulira. Twongera bajjukiza n'obategeeza nti Katonda ng'alwamu naffe era nga Katonda atukwatiddeko okulaba nga tutereeza eggwanga laffe tewakitagenda kutambulira ddala nga bwe kirina kutambula. Tulina okukkiriza tugenda kufuna eggwanga eddungi gye tutambula nabo nga bannayuganda era tugenda kutuuka nga abawanguzi. Katonda ng'ali wamu ne bannayuganda baagala enkyukakyuka abatunudde okulaba nga Uganda etambulira wamu era nga Uganda ebaako ekyenjawulo kyetuuka. Twongera bajjukiza n'obategeeza nti akaseera akatuufu kagenda kuba nga katuuka era eggwanga lyaffe ligenda kuba nga linunulwa. Temugwa mu maanyi bannayuganda, ettayimu egenda kutuuka tufune eggwanga eddungi lye tugenda okweyagaliramu. Tusuubira nti Katonda ng'alwamu naffe era nga atukwatiddeko tewali kitagenda kutambulira ddala nga bwe twakibala. Ffe tulina okukkiriza nti eggwanga lyaffe litambulira ddala era ne byetwagala bitambulira ddala nga bwe twabibala. Ne Mukama ali wamu naffe okulaba nga tutereeza eggwanga lino. So bataata bamaama twekwateko tubeere ekyokuddamu kino era tutambulire ddala tutereeze eggwanga. Katonda ali wamu naffe. Omukulu agenda. Mulabewo ng'akola ensobi osirika busirisi n'olingizaayo bulingiza oti tetujja balabula bwe tubalabula bayinza otutereeza tetujja balabula. Agambye lwaki wabaddewo NBS ffe tetujja balabula bwe tunaabalabula bayinza otutereeza. Naye ng'obuzibu buva ku kukozesa baamululu. Museveni yakuŋŋaanya ab'omululu abeereere n'abateeka mu gavumenti ye. Kati tewaliyo kye bakola. Eva buli omu abala waasikira akasente. Ekyo nkubuulira. Bawunzika beegudde ne mu bulago. G'omanye ebyattisa ani Olanya. Omanye ebyattisa Abiriga. Kwe kukuŋŋaanya ab'omululu bokka n'obakuŋŋaanyiza awantu wamu. Kati gw'onyumya n'abantu omanye onyumya na banno kumbe bakutunuulira bagamba ono tukamuggyemu tutya akasente. Ofuba kukuuma gavumenti yo butagwa. Booli nabo bafuuba kusika akasente kazza mu ki. Nakugambye njagala amaaso gateeke ku lutimbe. Omusajja omu yaŋŋamba gwe kola ky'oteekeddwa okukola mu busobozi bwo, ebirala birekere Katonda kubanga luno olutalo Katonda yasinga olutulwanira n'okusinga ffe. Ffe tulina ne bye twogera ne tugamba ako nze nakoogedde. N'omala okwogera ogenda okukalabanga k'amakulu nnyo nga tewakalowoozezza nnyo nno bwanattu nga kazze buzaawo n'okayiwayo ogamba tuli bagezi. Yeffe aba bulijjo abattakisi yeffe bakondakita aba bulijjo okategedde naye Katonda akujja eri mu kweyogeza omwo kumbe byoyogera bikubira ddala omulabe by'amaanyi nnyo. Ekyo nkikubuulira naye nga mwebala ababeerako, mwebala abatugoberera, mwebale abafaayo okulaba nga eggwanga lyammwe litereera, mwebale abacontributinga buli omu mu mutendera gwe, mwebale nnyo era buli omu wa mugaso nnyo. Nagamba tukola kyenkanyi mu luno olutalo. Bw'osanga nanyiizeemu ne nkuboggoleramu oba ne nkulaga attitude manya luno tuli mu lutalo. Luno tuli mu lutalo togifuula mpalana. Sooka okirowooze mutima kigwe nkyogereddemu. We guba nga owulabira ddala mutima gwakwagaliza ggwanga olina kugamba bugambi yes tugende. Owulira luno olutalo luli mu ngalo zaffe. Okategedde luno olutalo tewaliiwo ngeri yonna mulabe waffe waluwangula.
era mulabe waffe ye kyafuba okulaba nga atukutula emitima bwe tumala okutuka emitima mbu tubimulekere nga bwe yabikola ku Ssemwogerere naye ate ye baabimukole ebbanga yalemerako paka we yakapitalinga eggwanga lyaffe. Lwaki? Kyeyali alwanirira yali akimanyi. Okitegedde? Yali mu gavumenti z'abanne nga byabala bigaana, n'ayingira gavumenti endala byabala ne bigaana, n'ayingira gavumenti endala byabala ne bigaana, n'atuuka ne yeesimbawo ne bigaana, n'awunzika ng'agenze mu nsiko. Mwaka gumu ne bigaana, myaka 2 ne bigaana, myaka 3 ne bigaana, myaka 4 ne bigaana, omwaka ogwokutaano ne bigaana. Tuba tuyingira ogw'omukaaga nakati myaka 4 yakola ki? Yafuga. Lwaki? Yali amanyi kyalwanirira. Kati gwe Munnayuganda, point esinga obukulu kanjikubuulire, olina kusooka kumanya ekyo kyolwanirira. Bw'osooka n'omanya obunene bwakyo kyolwanirira, then tojja kumala gawoza mbu simanyi bannaaye mwaka mulamba tuli ku ekyo, myaka 2 tuli ku ekyo, myaka 3 tuli ku ekyo. Bw'omanya value y'ekyo kyolwanirira, luno olutalo ogenda lulwana nga salake nkulamusiza, luno olutalo ogenda lulwana n'ebigendo beera mu lutalo byonna bujja kubanga bw'onooyita ku buba obuboggola. Osegedde nga gw'olina olugendo gy'olaga onfuna, ng'olina olugendo gy'olaga buno bonna bujja bulabanga bumayina, kubanga kyetulwanirira kinene nnyo. Abayisirayiri bagagga, boolaba abo bali mu mirembe egy'ekitalo, boolaba abo. Ne we basalawo ne baga nti ketuyina kano katuyiyeye tulabe, bagagga. Naye omugagga akulaga aweesa byakulwanyisa, abyambala, agende mu lutalo oba afaafe. Lwaki? Kyalwanirira akimanyi. Omuterebaani, Mufagaani, babayita baterebaani, bagenda mu nsiko, bagenda mu nsozi nga balwanyisa ejje erikyasinza okuba ery'amaanyi mu nsi yonna, Amerika. Ffe tuli mu kulwanyisa Museveni ono, Kasasiro, tuli ku Museveni. Olaba abasajja abaali balwanyisa eggwanga lye bayita Amerika, United States of America, ensi namba, ensi gye bayita Amerika, baasigala ne hope nga bagamba mu Amerika tujja mugoba wano mu ggwanga lyaffe. Bawunzika bamugobye, baali bamanyi value y'ekyo kye balwanirira. Bawunzika bamugobye, ffe tulwanyisa ono kasiya wa Museveni ono. Bano oli awo ate bannaayo oyo tawangulwa bwatya, mpozi nga gwalwana gwe tomanyi. Ffe abamulwanyisa tukola ki? Ani oyo agamba nti nimba mu blockinga buli ayogera nimba biki? Omuterebaani omumanyi teyawangula Abamerika ne badduka. Afghanistan tebaddukayo buddusi. Odde kuono Kasasiro ono Museveni. Abamerika badduka nga bagamba obusajja bugaanye. Obusajja bwavanga mu nsozi ne bugenda ne bukuba. Nga balwanyisa omuntu akyasinze technology akyasinze. Jukira mu Amerika bwakulumba, n'Omungereza abakulumbye, mu Germany abakulumbye, mu Faransa abakulumbye. Usegedde akozesa n'ensi nga zino zi Uganda ne baweereza ebyoki, ne baweereza abajaasi bagende bamulwanireko ye mu Amerika. Naye Omufagaani, Omuterebaani yawunzika amugobye mu nsi ngaddusi, ensi n'agibalekera. Nga akesibyeko akagambo kamublocking agende mulindeeko mu blocking ono simanyi ye Kibuule. Kale mulina amannya gaffe, muli Kibuule obeera otyo omusiru bwotyo. Bakibuule Kibuule kyeyo omusiru bwatyo. Okategedde ompuliriza, Omumerika yawunzika dduse alesa Afghanistan ng'agirekedde abaterebaani. Naye jjukira Omumerika yalwananga ng'ayambibwako n'Abafagaani, Abafghanistani, bannansi abaali bamuyamba. Okategedde? Naye nga gwe balwanyisa ayina ebyokulwanyisa byonna, ayina ssente zonna,
alina obusobozi bonna bajeti ye eyeggwanga America ndowooza ekubisa bajeti ya defense ya America ndowooza eyinza okuba ng'ekubisa bajeti ya Uganda enamba ndowooza emirundi egisukka ndowooza mu 6 mu defense ate balina ziri ze bayita classified budget zonna okategedde naye Omumerika yawunzika dduse yadduka kati gwe olwanyisa Museveni ono oli awo ate oyo ate tunasobola ate biki lwaki oli munafu nnyo bw'otyo omuntu akoplesi ng'akozesa mikono akozesa mumwa akozesa maaso nnyindo matu magulu lubuto kifuba bwongo byonna naawe byoyina kyokka gwe oli awo bannange tetujja sobola eno webatta abaana bammwe babatugumbula bamalawo omwana sanya abikoze tewaliyo kabadi kayinza kulabisa Museveni to that extent nga kabadi kyo nkikubuulira okategedde naye ate era waliwo akaliwo ketutajja kgenda mu details kakasoke kevuge mwezi nga gumwawo nja kudda nga bagambe munzijukizanga nti wayi kali kabadi kyaka NBS nja kabawa okategedde kabadi kyaka NBS nja kabawa omwana mujahadini ayina kyatukoledde bannange abayaye babadde batuguzizza agaboozi ngambeera eno bulumi ne bunnuma nengamba yirengera obusajja bwa pulaninga ekiboozi kyabo nga bukimanyi bulungi nti ogwo oguboozi gugenda mmala emyezi 6 ne bagukutega ono wawera oli wawera ono wawera ffe tuli ani myezi 6 abantu ogenda babuulira otya protestive vote ogenda bibagamba otyo bali gundi akubye gundi akubye gundi ono bwawoza nti ate oweri wa Mpuuga ate oweno wa Museveni Mpuuga wawaana owuwe ajja kutereera tujja mutereeza n'oli bwakola ki mwe muli eyo muwoza mwanti bakubye kiri kibadde kitukola ki kiki ekyo kivubuka kirina impact ki gye kibadde kitukolako kubanga buli kikolobero kye kibadde kikola teri abadde takimanyi nti Museveni yali mu kkuba abantu ate ffe mulabe waffe wabakola mistake tetulabula ebikolobero byonna byekibadde kikola teri abadde takimanyi nti Museveni yakiwagira era Museveni yakisupporting okukola ebyo okategedde ffe tubadde kusuwa project bagisitula ne bagikwasa Mpuuga ne Mayiga ne bagenda ne bakubira abantu mu lubiri abantu abavudde mu byalo abazze okuwummulirako mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka waabwe abazzeeko mu lubiri wallaahi abasajja abo ne bapanga ne bakuba abantu nze bwe kiba bwe kityo nga Mayiga wallaahi oyagala kuwagira ng'era otulaga nti Kyagulanyi mubi nnyo ng'ebyobufuzi gw'obizannya bwotyo wallaahi tetusobola kugoba Museveni tuzze Museveni abantu abamu ssebo baagala kweddiza bargaining power mufe mwana sijja genda na mu details waliwo ebintu byensunaasunako naye ngambi wembikugaziyiza bijja kugaziya ekintu saagala kujja okugaziya kintu Mayiga ne mupanga akabadi mugende mukuba abantu abali innocent Bannayuganda gwani yagambye nti abagenda okukuŋŋaanira eyo mu nkuuka bagenda kuba ba NUP bokka ani yakigambye kitegeeza nammwe mukimanyi nti Bannayuganda bawagira ki Kyagulanyi Ssentamu yensonga lwaki mwabadde temustaliza nga buli gwe musangayo mukuba mukube buli eyabaddeyo gwe mugirawo buli eyafunye chance nga gwe bakuba kubanga mukimanyi Bannayuganda tebali ku side yammwe ne muzannya ebyobufuzi ne mubizannyira ku mibiri gy'abantu omuntu gwosobola okukuba obukubi n'afa bambi eyazze n'akusasula ne ssente azze laba ku Ssaabasajja Kabaka we gwe n'opangapanga ebivubuka ne mujja mukube olw'okuba okolagana ne Museveni mukuuma ntebe yammwe
ha bantu mmwe muli bafu nnyo wallahi muli bafu bambi muli bafu kyokka ne mutambuza enjiri eyo mu diaspora yonna ne mutandika okulaga nti Kyagulanyi alwanyisa obwakabaka webibanga obwakabaka ebyo bye bwapulaninze nga byaddala bituufu ng'ebyo bye bipulaningi bw'obwakabaka akasajja mwaka w'omulimu nga mukimanyi ka Abitex mwaka w'omulimu nga mukimanyi ne muleeta ekivubuka kyammwe ekyebikoola nga mukimanyi ne kitandika okuba abantu nga mukimanyi kubanga enkeera lwonna setwalabayoko ku Mayiga ng'avuddeyo wadde okkondeeminga ku byabadde mu Lubiri tetwalabyekooko wadde okukondeeminga nti abannange ebyo byakoleddwa mu Lubiri mbutufu bibi abantu abazze olaba ku Ssaabasajja Kabaka waabwe abantu abazze okumalako omwaka mu Lubiri abasasudde ne ssente mwe mubazanyireko ebyobufuzi mutuuka obbakuba mutyo mbula okuba muzannya byabufuzi mwagala ntebe mwagala buyinza abali innocent bwe batyo bwe kati ani ayinza okuwagira alimu ku magezi gwe Mayiga bwe bibanga ebyobufuzi obizannya bwotyo muganda wange oli mufu nnyo gwe toyina njawulo na Museveni nosinga ne Museveni obubika sajja gwe nze nkubuulira kubanga abantu b'okuba ate b'okiikirira abantu abazze olaba Ssaabasajja Kabaka waabwe abakosasudde basasudde bambi bayingidde ne bayingira bazze bakusasudde bizinensi yo bakusasudde senga tebazze waligambye eki gwe n'okuba bakube ne mukuba bakube nga mupulaninze ebyammwe mukuba abantu mwe n'empuuga mukuba abantu bwe mutyo mukube abantu ebyo bye babuli olugiragira nga batambuza ebibaluwa baluweeyo mu diaspora banti Kyagulanyi alwanyisa Mayiga simanyi Kyagulanyi alwanyisa obwakabaka buyina kukola webutyo mazima webuyina okukola webutyo nze natunulidde buvubuka nga bukuba abantu webutyo neŋŋamba engeri ensi gye mwagala tulivingiremu mazima yeyensi olowooza bannayuganda bosi bakambwe kimala tebanyiize kimala kulaba bantu ng'abo bampoga bakube lwaki tebabakuba kuffe nammwe njagala ombuulira ani muntu mulamu muntu kyategeera ayinza okuba ku sayidi yammwe mumbuulire gwe Mayiga ebyo bye mupuliikinga ne mwesiba ku bantu ne mubaprovokinga ne mwagala mubajjemu embeera mwabadde mwagala kutta bantu mu Lubiri nkubuulira mwabadde mwagala kutta bantu mwabadde mwagala tugumbula bantu bambi abantu bakuumye emirembe ne bakuuma emirembe kubanga mmwe mwabadde muzannya byabufuzi byammwe bangi bavuddeyo n'ebisagu bangi waliwo abavuddemu amaaso waliwo be bakubye tebassa waliwo abali ku bitanda nga bakubye bakube buvubuka bw'abakubi bwe mwatadde muki mu nkuuka kyokka nga babasasudde temwabayitidde bwereere abantu bava mu byalo yiri Masaka Kyaggwe Kyotera agenda mu nkuuka kuwagira mmwe kumbe mwe mwategeseeyo abagenda obbakuba Mayiga muli babi nnyo newe muneekwasa mutya teriyo ategeera atalaba bintu bino teriyo ategeera atalaba makulu ga bintu bino teriyo ategeera atayawula ani mutuufu ani mukyamu kubanga Kyagulanyi essaawa zino abavubuka bonna bagoberera ye wali owuliddemu statement egamba mukole bwe mutya abantu eva atugamba tubeere nani violent lwaki atugamba tubeere bwe tutyo ate gwe mutenda obubi ate mwabeetenda obulungi mwabagamba nti muli balungi nnyo era muli bajento era mulina experience mu byebufuzi byebyo bye mukola abantu byebyo bye mukola abantu okitegedde okategedde njagala omuntu yenna alina ku magezi oli musajja mukulu oba mwana muto njagala otunule ove ku bigambo bye bakuteeka obwama bwe bakuba mu matu amatu gammwe galekerawo okuba amagazi okutu
kubeere nga kweggula mu kaseera k'oyagala kweggule so sooli kujja kukupakira bigambo mu matu. Njagala amaaso go gakozesa olabe situation, olabe ebigenda mu maaso, oteekinga esayidi ng'okozeseza bwongo bwo. Olitakozesa ofiisi ye Mugundi yantuma bwati kabaka yantumye ate kabaka yantuma najja mbugwe olw'okuba bakuteze kali Ssaabasajja kabaka yantumye. Omusajja Ssaabasajja kabaka yajja n'atugamba wa kabaka weebuli naye tebuyina wadde obuyinza. Kitegeeza kabaka aba amaze okyejjamu. Omanyi omusajja gwe bayita Ssaabasajja kabaka okuvaayo n'agamba sirina buyinza. Eyo statement yogamba yava mu bbanga. Yali agamba mmwe abaali ebuuzizza lwaki tebagoba Mayiga? Lwaki bino tebiri bwe biti? Lwaki takola bwati? Lwaki wammwe baamuggalira mu kaleku kamu obwakabaka weebuli naye tebuyina buyinza? Ani yabumuggyako? Ssaabasajja kabaka ani yamuggyako obuyinza? Yali agamba ani? Yali agamba Kyagulanyi kye mugamba? Mukozese obwongo bwammwe. Yali agamba ani? Ani yajja ku Ssaabasajja kabaka obuyinza? Mwe mutubuulire. Yaliwa. Mukozese emitwe. Ssaabasajja gojja kwebuuza lwaki takola bwati? Lwaki takola agambye obwakabaka weebuli naye tebuyina buyinza. Ajja n'ayogera birala, Mayiga n'ajja n'ayogera birala. Kitegeeza ayina obuyinza y'ayina okugoba Mayiga. Okategedde? Ayina obuyinza y'ayina okugoba Mayiga. Y'asobola omugoba. Oba toyina buyinza ate osobola okugoba omuntu. Kuba oyina kukozesa buyinza okuwummuza omuntu oba okumugamba gwe genda. Ayina obuyinza y'ani? Ye Museveni. N'agamba Mayiga yali draftsman wa Museveni was it 2000 gwali mwaka ki biri emeka ngenda kuddayo nkinoonyereze. Mayiga ebiseera bya regional tier we muba mujjukira Mayiga yali draftsman wa Museveni nga bali mu lukwe lwakwagala Katikkiro alondebwe bulondebwa. Mu bantu abaali baagala okwesimbawo mwalimu Kahamba Kuteesa. Oyo Sam Kuteesa ng'ayagala kwesimbawo ku Bwakatikkiro bwa Buganda. Ku Bwakatikkiro bwa Buganda ng'ayagala okwesimbawo Sam Kuteesa. Ng'ayamba ku Museveni okutuukiriza ekigundi ekyo yali Charles Peter Mayiga. Ye yali draftsman wa Museveni. Ye yali drafting empapula. Okategedde? Kati sawa zino okyebuuza Mayiga mukozi waawa. Kyogamba tokimanyi bulungi. Omusajja akyogedde. Yali 2526. Thank you. Mujja kiwulira. 2526. Mu regional tier. Eyali draftsman wa Museveni. Yali drafting empapula okulabanga Katikkiro bamulonda bamukubako kalulu. Nga ku bantu abaali baagala okwesimbawo kwaliko Sam Kuteesa ku Bwakabaka bwa Buganda eyali draftsman yali Mayiga, Peter Mayiga. Ave awakane nve ku internet. Mugende mwekolere research wammwe mujja kiraba namwe mujja kitegeera. Ngenda kubaleetera bwino ayongera ayongera kweyo information. Eyo information emanyiddwa buli omu. Eyali ayamba Museveni okutuukiriza ekyo yali Mayiga. Okyambuuza Mayiga akolera ani? Oli musiru tukwesonyiwe. Okyambuuza, okyali awo okyebuuza oba Mayiga akolera ani? Oba Mayiga akolera ani? Okuva mu 2009 obwakabaka obwo bwawambibwa. Ekyo kye muba mumanya. Obwakabaka bwasituka okulaga obutali bumativu n'Abaganda baasituka ne bannayuganda okutwaliza wamu okulaga obutali bumativu okugaana Katikkiro gende Bugerere. Ekyo mujjukira. Ebyabaawo byonna okuzzaako CBS biki waliwo okuforcinga, waliwo ebiragaano ebyakolebwa by force. Yensonga lwaki CBS tezaddamu kubeera nga bw'oziraba. Yensonga lwaki zonna ziko ezo zonna CBS era wawulidde eyabadde eyasponsorinze enkuuka yabadde Sale Musale bebamu kuba sponsorinze enkuuka n'ebyo bimwalabye ebyabaddeyo ate n'agamba 28. Mpuliriza bulungi. Gundi kagala konsumbuwa kankakyuse. Tujja. Tumanyi
gwoli less informed gwasigala awoza anti olaba kabaka yalondoli ako kebekwasa nti for lunaku lwe twalabanga president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asigadde alonze Mpuuga nga abamu batugamba oli Kyagulanyi yeyamulonze ate kati mwe gwe mukuba oli president yeyamulonze ate kati gwe mukuba kumbe president ayina ensonga ze era president yajjanga atugamba nti nze oli ne bwe mulonda tekimufuula mutuufu ebyo bigambo bya mukulembeze mwabatabiwulira mwe mwatuwogganiranga ebbanga lyonna segedde nefe abaali bamanyi olutalo lwe tulwana fe twakola ki twasigala abaali bamanyi ebigambo bamanyi ebigambo omukulembeze waffe byatugamba nti ffe kitukakatako abo abakulembeze baabalonze bakulembeze baffe si bakulembeze be tubalabire ku bikolwa byabwe ebikolwa byabwe bwe biba bigattako tubawagire bwe biba bitoolako tubabuuze tuba questioning ebyo bigambo bya Fande Commander 001 okisegedde naye mwe bannaffe bangi nnyo mwerimbika mu kubeera ab'enkyukakyuka kumbe Museveni yabatega mu butezi ebigambo ebyo omukulembeze azze nga abyogera ebbanga lyonna naye Eva teri abikootinga n'abikootinze teri abiteeka mu nkola ogamba omukulembeze ayogera byabwerere yakimanyi omulabe waffe ayina engeri gy'alwana alwana atuteekamu amapeesa alwana atuteekamu amapeesa ffe tulina okweshoninga buli omu mu bakulembeze abo kati ne Ssaabasajja Kabaka gwali wanaawoza mwanti kabaka lwaki tamugoba lwaki teyamugobye lwaki tamugoba akugambye siina buyinza okyayagala ki okozesa mutwe Ssaabasajja Kabaka gambye tewali buyinza oyo kabaka gwe tulaba muntu kabaka obuyinza tewali obuvunaanyizibwa bwalina otuukiriza tasobola butuukiriza fe Abaganda tulina osituka tulwanirire eggwanga obuyinza tubumuddize kubanga bwamugibwako bani abagaba abawa Ssaabasajja Kabaka obuyinza abantu bakiikirira okategedde Eva kitukakatako abaana baleero katulwane abaana baleero katulwane abaana baleero katulwane so si abaana baleero katuwulirize ka abakulu abaana baleero katulwane okulaba nga Buganda ekola ki okategedde Eva kyabeeranga kulwana lwabanga lutalo emirembe gyabeerangawo nga gibeererawo mu lutalo yensonga lwaki ensi z'olabanga ezisinga okuba eziri obulungi gye weegomba okgenda ate obasanga mu ntalo ndala nogayi bano balwanira ki tolina kako ng'otudde oli awo weetuddeko tewaliyo comfort zone mu buno bulamu okategedde teriyo wabula osobola okukendeeza ku ntalo z'olwana singa oba ojja otereeza naye osobola otya okutereeza netiwaka yange teriiko aba Facebook aba TikTok Onagambye, do we need kingdoms in Republican countries? Kankubulire. Kingdoms tezina buzibu. Kitegedde. Kingdoms tezina buzibu. Ate Uganda teyali republic. Kategedde dayo okole research. Bana abafuzi bebagifuula ki republic. Okategedde. Genda okole research. Bana abafuzi okwagala okugyekola ki okugyeddiza bebagifuula republic. Okategedde. Uganda teyali republic, genda okole research. Okategedde. Naye nga olutalo luno lwetulwana tugenda kweribaletinga. Bwetumala okweribaletinga buli omu akole ki? Buli omu atereeze ewuwe. Eggwanga lyonna litereere. Twagala ku making sure nti wonna watereera. Teri yateredde ajja kulingiriza mulala. Segedde. Aba Europe ogiraba bakitegeera ne bamanya nti bwe tutereezaako Bungereza yokka, Abaspaana bajja kuva Spain bajje batusumbuwe. Bwe tutereezaako Belgium yokka, bano bajja kuva eno bajje batusumbuwe. Okategedde.
wetuterezaako simanyi Bufalansa abagundi bajja kuva eno bajje batusumbuwe kati bo kye baakola